ebikolebwa kakati bigasaba Namboze abali mu parliament, bigasaba Kyagulanyi abakulembeze b'ebibiina, tebitugasa bigasa abo bokka abali mu parliament n'enganda zaabwe, tebituyambanga Buganda. Government eronda cabinet, president yagironda of course, nankabirwa namuwa obwa minister, Betty Kamya namuwa obwa minister, Chiwanda namuwa obwa minister. Abo bokka be baganyulwa. Don't be fooled. Bokka abo be baganyulwa. Ate nabo bali wala nnyo ne decision making body. Abasalawo ebirina okusalibwawo balala. Temusobola kusalawo ku nsonga ezikwata ku Buganda. Okujjako okwekyanga nawulidde omubaka Zaake Koluno tugenda kufiirawo mu parliament, bagenda kutulaba. Eyo level tugiveeko ey'okwekyangira mu parliament n'omaliriza nga gw'ofunyemu ne bakwongera obululu 226 n'okomawo mu parliament. Eyo level tugiveeko, tuve ku level eyo ey'okwekyanga obwekyanzi mu parliament. Twetaaga buyinza nga ffe Abaganda. Kati mwagala ogenda mu parliament mwecyange olw'emmwanyi mwecyange babakube babatekeko embale, muweereze ebifaananyi ebweru abazungu babawe ssente. Mwe muganyulwa. Buganda tefunamu, Abaganda tetufunamu. Zaake tukwegayiridde leve y'okwekyanga mu parliament ne bakuba n'ogenda ku kitanda ebifaananyi ne babiweereza abazungu ne babongera ssente mbumulwanyisa dictator tebamuggyako bwe batyo nga beekyanga bwekyanzi. Oyo Katemba mulekere ffe. Nze ne Alex Mukulu twali bazanyi ba Katemba mu Amerika. Ebyo mubirekere ffe bya Katemba. Abaganda twetaaga buyinza.